Sebo nkulamusiza. Kale sebo naye nkulamusiza. Njogerako n'ensamba. Yes sebo. Nze Kadima ku BFM ekinda buli ky'omuziki namayanja ne kaboggoza mutabbizi. Banaye mwami Kadima nenza nnyo okunkubirako. Ye taata nkubye. Kati ninamu obuzibuzi bwe wakeeya. Buzibu ki? Twafiirwa abazadde baffe. Atulekera ennyumba. Tulina mwannyinaffe omuwala Nabukeera. Yagenda n'afunamu obutakkaanya ne bbaawe. Tumugamba engeri ffe gye twagivaamu ennyumba fenna twajje ne Kampala okuyiiya okulya naye. Tumugamba agira abeerako awo. Babwetereeza engeri gye bafuna obutakkaanya ne bbaawe n'amuyira. Okay. Naye Nabukeera essaawa eno yafuna omusajja babeera bonna. Omusajja tumumanyi bbulooka w'amataka ku kyalo. Era essaawa eno we twogerera ewaka ayagala kutundawo. Omwami ayagala otundawo. Yes sebo. Kagamba ennyumba eridda wa? Ennyumba erisse muto. Erisse muto. Mwe mubeera wa? Ffe tubeera Kampala twajja eno kuyiiya. Mubeera mu kibuga. Okay, Nabukeera bawe buloka ono yamukyawa oba ono mulala. Abo bafuna obutakkaanya n'afuna omwami omulala yoyo buloka ali mu kakyalo. Abeera ne buloka naye abeera ssemuto. Yes sebo. Kati ayagala tunda nnyumba. Ennyumba gye yeefudde ekirala. Olunaku lwe twagendayo ne mu kisenge ky'abazadde baffe mwe basula mwe beegaddangira kugamba mwe basula mu kisenge ky'abazadde bammwe. Ekitegeeza nti yawasa omusajja. Era kumpi yamuwasa. Lwaki abatavaawo n'agenda ewalala? Ffe twamugamba bw'aba tasobola kubeeramu yekka bafulume ennyumba bagende bafune ewalala gye babeera. Ye mukulu wammwe? Ye mwami Kadima ye mukulu waffe. Ye mukulu wammwe. Tubadde tukusaba yogereko naye bw'aba tasobola kugoba musajja kufuluma nnyumba bombi bagifuluma bagende bafune gye babeera ewalala. Mubagobye omwami buloka. Buloka. Kale abasajja abo. Katumukubireko tulabe Nabukeera baba. Okay, kale semuto gye gali amaka. Yes sebo. Kale webale nnyo bale ddala. Kale sebo naye neyanze. Kale. Hello. Mukyala Nabukeera. Wangi sebo. Nyabo nkulamusizza owenga bimange. Kale sebo nange nkulamusizza mukwano. Obulamu buli butya maama? Obulamu sebo binakamu mpozi gwe. Gweyogera ne bampita Kadima nsinzidde ku BFM ku radio wano. Ate ogubadde. Kakati ogubadde maama? Waliwo omwami amuyita Nsamba mwannyoko. Abadde ki? Twayogeddeko naye. Nsamba n'atunnyonnyola ensonga zonna. Nsonga ki mukwano oba? Ensonga zo ez'okubanga bazadde bammwe baafa ne maka ne gasigalawo n'ovaayo gye wava ewa bbaawo n'ojja n'obeera mu maka ago. Ate abadde ayagala mbeerewa? Maama bituufu? Bituufu wembeera. W'obeera. Kakati obuzibu obakuyinako buli bumu. Buzibu ki? Bwa mwami gwe wafuna. Ate abadde ki omwami? Omwami bwe wamufuna atugambye nti ate wamuleeta mu nju yali ey'abazadde bo ate mwe mubeera. Ati abadde ayagala mutwala wamadde ngamba amaka gaffe. Anti gammwe naye lwaki teyakufunira ewalala ne mubeereyo naye aŋŋambye. Afunira walala biki? Awo waffe nina okubeerawo. Naye anti kimawemukirano. Mawemukira biki bye ŋŋamba ebyo? Anti okubeera ng'omusajja ali awo kuba atugambye no tugamba mu kisenge ky'abakadde bammwe. Ate mumusula. Era nsulira ddala mu kyabwe kyennyini. Bali abantu baafa dda mwagala mmale kulinda baafa bakomewo. Tebasobola kukomawo naye oba olina engeri gy'ossizaamu ekitiibwa kyabwe. Akundi saagala nnyo ate munnyingirire mu bulamu bwange. Nina okukola kye njagala go maka g'abazadde bange. Kituufu. Ye kakati atandika atya okunninya. Nedda aŋŋambye nti bagambako ne bwe bakugambako bavuma. Era saagala bansiriwalireko banjasamireko. Oba nawe baakulese onjasamire nawe nja kwasamya. Mpola mpola. Mwasame nnyo. Nabukeera. Nina ddembe okukola kye njagala. Tompitayita nina ddembe n'okukola mu nnyumba y'abazadde bange kye njagala. Saagala mumanyire nnyo. Kati mwagala ngene nga ntaaya ku street. Kakati tukole bwe tuti. Lwangi? Ayagala ntaaya ku street nga tulina amaka. Anti mulina amaka naye ate amaka ago ogawasizaamu ng'oli mwana muwala tekinyuma. Tekirina buzibu. Oba mukyuse ebisenge. Sijja kukikyusa ekyo kye njagala. Kati akole kyakola tulabe. Naye ukimanyi nti
tebakuyamba buyambi okugamba ojje mu nju eyo ate kunyamba kinze tebanzaala bazaala yeyeka musiru tumanye mwenna mwegasa kati mufuuse basiru mubeeremu ku magezi ate ekibi ovuma kati n'ekirala Nabukeera olonvumye atandika okulebera bwe nakutandika lojja okutegeera sinnaba mukwano nkubulira bubuuzi speedi nga nnene mubeeremu speedi nga nnene mukwano awo abazadde bange nnokola kyenjagala kati n'ekirala twawulidde omwami omukoddomi waabwe ayagala kutunda awo naye kale wulire batandise otokomoka omugambo olw'okuba omwami wange blok kale batandise omuwayiriza agagambo naye bannanga tebaagaliza naye omugamba ajja kuba bulungi nze tanjasamirako tansinikirako binnyo bye nina right ekola buli kimu kyenjagala mu nnyumba y'abazadde bange naye waaba ayagala aleeta awase ate munaakola oguguka ate tukole ki kunyumira bulamu ate nekira baŋŋambire nti ndi lubuto ngenda kuzaalira mwami oyo ate babadde basubirayo mugoba olubuto walufunirawo ate nandirufunidde wanawo obuzeebuze ebyekisiru mu nnyumba y'abazadde bo n'otafunamu ate badde bagala ndifunire wuwo kaakati nedda Nabukeera lwaki temupangisa enju kyekyo kyenkugambye tetujja kupangisa awo abazadde bange wenjagala wenja okubeera saagala mu nsiri walirekawo wenjagala etegete okutogenda kyusa ogenda kubeeraawo sigenda kukyusa ngenda kubeerawo nakisooka kati ngenda kuzaala omwami aba famire engeri gye muzaalidde abafuuse wa famire yesebo wabula bannaye mwekooya kale nnyabo maama tweyanzeeke naye olala tojjanga ngaongadumirako nga mumanyira mukola ebyetiru genda mumanyire balabe mbamubulira be mwazaala nti temuddanga mukunja samira wangi temuddanga mukunja samira genda mwasamire ku balala kwagaliza birungi byerere naye kyonaafuna mu mizimu saala eri nga nfunamu ekibali bazadde bange ate basobola okumbonereza tukwagaliza birungi nze mbaagaliza bibyerere kubanga temulina amagezi siraani nagawa ebicamula bingi okay tetusobola kubanga tusukako nnyo tweyanzeko kubanga mbadde mutuwuliriza omukyala muwulidde empisa talina zero kwali abula bannaye kansala Nabukalu Aisha ogambye nti kyakukoze maama weebale bandabire abantu b'ekibuli Kisugu bagenda batumiddeko nnyo tubaagala okufaako obufi Nabukeera kale talina bwongo n'empisa mmye ate munange yawasa ate tunaakola tutya omukyala talina njogera yeddeko Zahara Masaka ate Zahara munnaye tunaakola tutya bw'aba asazeewo okutambula bw'ati ensonga kugitambuza bw'atyo ate tusobola kubanga tumukola naawe bale tuweereza kale nnyabo oyo omukazi ali mu kwekaza naye ng'agoma wenuukirano n'akaana kagenda okuzaala kagenda kufa kati amagezi gempa mwannyina oyo agende mu mateeka omukazi bamugobe nze mama namwe namaliga mu katale mwige okwekolerera ffe tuli ku byabazadde baffe sula bulungi yagikadima nze ennyumba ku kijja nagizimba weyi naye sigibeera namu mama namwe namaliga mu katale mama namwe namaliga mu katale mama Linda Sabula tuwulire Nabukeera yenna walabuka bwala busaati n'olusajja lusiro lwe baawaswa ndotolaba nti obwabukwagoma wa mukolano naye singa gye mizimu gisituuka bannange ne gyoka gye babalula ne muyiga olwama Linda ekawuka nkale webale nnyo mama Linda ali kawuku bw'atyo bw'atugambye ndoza tufuneyo omuntu omu ateese tuwulire wangi Sara bannaye abazadde tuli ku buzibu kale wulira omwana bannaye omukazi talimu yadde akatula yadde empisa bayinza n'okuba baaba omusajja alabira dda nga tekitegeera kyova olaba ayagadde amuwasize mu nju amutundire namu naye bannange tuviire kumanya ffe era tumanyiira ati nsigadde ni mami Elvis Ebombo kabaga nkumona ennyimba zibeera 12 ezisinga okwokya mu kibimba atuweereza akameseji nga kampimpi tubeere nga tutambula saidi zeeyo enze Kadima nze Namayanja nange ankoka bosano bunakabulu from Luwe for now musule bulungi